ngirina kulagana Allah ay Allah wazikwesero umaze okusasira umaze okusonyiwa Allah kutukomezeewo abasajja bakaba amaziga ne bakutubatuga stress ngaiti ebula 14 ebula 12 naye abasajja bakabaga amaziga ezo zikiri zebakolanga Allahumma innaka afuwwun ghaffaar zidazalanga dduwa zibasomanga astaghfiru rabbi rabbi tubu alayna mulajana ebitabiri olwali sajja mulajanaga mulajana zikiri muskoladdi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ekigambo nabekyaga singa okyogera emirundi 10 Allah akusangako amagambi nebigabanga gajjuza ennyanja yonna byonna abakusangulako subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ebyo nabwabifisa salamu alaikum gweweyongerayo naye abasajja balanjanaga munaku zino hatta basulanga mubweru kulina laylatul qadri khairu min alfi shahri tanazzalu malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr nga bafuluma wabweru bateeka ebigere mu bbaafu naye okula nga bateeka wabweru nti balina laylatul qadri nehikima yabalangamu bantu kuteebaka yahi Allah yinza yakulakudde lageta yama maadudaati ewebaka ofuluta nenkya emuligi katoza okuseeko kiro naye nga ennaku zigwako shaitaani zitamuziteebwe bese baganda bange twogeremu amaanyi wafi dhalika falyatanafasu almutanafisun kaseera kakuvuganya tuvuganye kunaku lwaini inshallah taala twakkiriziganya ng'omuzikiti guno nti buli yidi tugirira wamu ffenna wano ayagala kola ebitafutafu alhamdulillah naye tulina bannaffe nga ku yidi tafunira ddakatu konna kaalya naye bwe tufumba wano falhamdulillah nebabeera nga abaana adaamu bafuna ekyokulya era nebaza nnyo bannanga bakwatirako omulundi guli bwatukwatiraku yidi yaffe yabeera malidaadi saana wona omukyalo buyagamba nti mukyandambeera ku nsi siwomerwanga yidi nafamire yange nga bagirinde ku muzikiti Allahu akbar lwekyo mulundi guno tubasaba nateera tukwatireko twagala kiro 15 za muceere 10 kya nnyama watuwekakota 15 bintu byankunde kutulita 2 bintu byangu soda switi w'abaana bawusingikaso abaana nebagenda kukuja olugabanabyanga bindi bayimba bindi bagenda balagakakati muje musumadosumados manyanjavuzatya abadde bamuyaye babalite bagere n'omususite mutwalo 2 mugere labadaba muyaye la ilaha illallah zaidi twagala kuteeka wano abaana bamabaukebausikaso banywa gundi babagule switi banywa ice cream abanga abo babiri omubaka Muhammad twebazira mbigera abo bannange bweyabanga n'ensonga ng'eno yasonganga nagenda haji muwanga wajja okulengu kyaha ngeza bugeza asigamba nti nkulagira hajji kasula ne famire yo omuceere gwe mu kiro 10 kyotyo ngeza bugeza nenda sibagamba tukuwete namubanda gaba Abubakari genda Umaru genda Usmani genda kuli genda sinagamba nesajirinya yenasona kubatanye kujja mulete butuyegamba Abubakari bakana bakatumbaka usuna wawa wetula sinagira nagezi nyongere kujja gamba timbatuma nega tenze gezashi ngeza bugeza hashibadi linabije abiya buto ne family ne mujirete obekora kwa sahaba batanyigire soje doga tumulangira bange ngo kulangira ngo switi wabale banani na yodoke kwa kochi ngeza bugeza sia walwa walika degesa ugeza bagenda
agamba nti zinsuubeze mbira Allah nsaba baziwenzi ya Rasulallah mulota nabbi aba akyasomesanga hati kasuna ddala ekiro kikubeeza omuceere tukunakira kujja kusigira gyono genda mulabe kale ngeza bugeza kira bulungi lwaki twakolemu omulimu abakyala mukimanyi amatoke gamuwe kuta 100 ate abo abagereze gaalinnye twali 3 ekutagati wekolemu omulimu ekiro kiberega kibaliza bannabo lwaki budde butono tulinamu darasa emmere twatufya alhamdulillah naye tetulina nva kiro 15 ez'ennyama kale tujja kusaba omuyanga ebijanjaamu kiro 10 tusaleesale biidhinillah badarasa alina kyolina nga ndeeta omunene waffe nga ndeeta omunene akituweko wano tufunire kiro 10 ez'omuceere zibasente ez'enjawulo muceere weeguli mundisatisiridde utakumereta kanzibirize ndabe newa kinzibiriza Allah balaba esimu yange atalina crash apezi Allahu Akbar la ilaha illa Allah Allahu Akbar walillahi alhamd Abubakar Yasir tumagalo Olha kusaga Gosma Olha como ele Zama mukaga ndiye mtie Mazo niwandi Jana meka bengula Zama mukaga Mudana 0 Nera mudana 0 Sabu musamu Airtel Mpatie Mungu chamani mtie alikuseri kati kulamu kati Yesu ina kashi zero sawa ziremu mudana zero safi na nazo akarukiza yake na benete kwa nina bazi ya zero sawa ziremu mudana zero sawa tufuna kanyama wanadamu bakulachi hadi zisi kutoka bidinillah bana tunasaba inshallah taala okutuka kujumeja ngeyayi kuzechi katumaliza asya ndio kumika wapi sasa Allah khair 12 Allah zewusila zaidi ja ndio sasa unasikia tunaweza mwalimu masasa tangia alhamdulillah wale kila mmoja kujaza sirite Kalo kilo le takufayo, ndio kitu Allah kwepea. So mukize nti kinogenda bafowalo, sebo kwalo sijiya, kiza bagya watu watono nnyo olw'obudde. Sobola okubeera ng'ojja obuzi ku banadamu. Asoboka ekyamaanyi wange omulungi omuzizi guno Haji Abubadiru Kibeti. Kamusaba kalusala. Omani yake Allah yasitula bwetukwatibwanga nnugu kugamba Allah nange kulaki situla kale njagala obuulira amazima bw'oba otedde mu kifo mufuti n'atuuka osigalawo bwebagamba ti mufuti tokusalamu bwonyiga basite tebaŋŋambyeko kiteze naamukkiriza nti ebudali twali mu palamenti sinebe siitoolere busumuyita kutoola nekuzibuli ntoole so kiri Haji Owanga Ismaili basajja baffe abakunda kuno ekwajja zituwali mbegira mulagire simusaba watozetayaga oswaza ngamba ekyo kifiiku lolenda kuyita inshallah Haji Kasule Sebo kadde waffe uweleze eggwanga ebbanga ddene Sebotola ku salaamu ate Haji yatuzalira abaana abatukanye eddwaliro ate Haji yatusembeleza wano ekibuga omusonda auditing simanyali fawunera bagalebere mulabanze temutawanya Haji mulabanze simanyi okusala banemukirize olw'obudde tozalwalimu bakutusala kunaye babalabe obutambi bwatambulaga mumuliko abo walimu kunaye bayinza okubakuuzaako tomanya
kutukira aboyimba musituke batukoze obusika otwalisa ekyo kya waliwo tobasanga kiwali tuna twakiyita amin bagamba yamukuleddowa erowanda wabatasigadde wansi kubanga batubba omusituka mukyalo watata wange batubba emizindaalo ewamba emizindaalo jakira amanyigeddwa imaamu bakiba bafuna imaamu agamba bannange mumanyi nti tugende ku poliisi mwalimu omusaaze nomutambuze naga polisi bamenyera ki abapolisi tebasaawa zino abakuba kunaaba kuzimbaawe bane ku masomero kakati kakati nagamba nekyemakula musiibe ennaku ssatu bwezikwakuwadde musabe ebizinga bijja kudda abasiiba eniya nnungi ennaku zagwaku nga bajja basoboddwa balinda